Abantu abagufudde omuze okuwanulanga ku bizimbe ne bagwanga bagenderamu okwetta bo bakeeredde, poliisi bwevuddeyo neetegeeza nga bw'erina enteekateeka mwegenda okuyitirawo kubavunaana. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Andrew Felix Kaweesa agamba nti abantu bano beenyigira mu kikolwa kino nga bagendereramu okwonoona ebintu by'abantu. Ekyokuva ku bizimbe abantu ne bagwa baba beeyagalidde ng'obulamu bw'ekunsi bubatamye oba simanyi naye abamu ndaba babuuka ne bagwana ku mmotoka, simanyi kigendereza. Bwe bava ku bizimbe bagwa ku mmotoka z'abantu. Kati tugenda bw'aba ng'ola abuuse n'agwa ku mmotoka y'omuntu kasita ava mu kujjanjabibwa, tugenda kumuvunaana okugezaako okwetta ate n'okwonoona ebintu by'abantu, agenda kubonerezebwa. Mu ngeri y'emu, poliisi eriko bannakenya bana be yakutte nga beenyigira mu kujingirira ensimbi za Uganda era nga basangiddwa n'obukadde 48 obwabadde bumaze okukolebwa. Omwezi oguwedde twakwata abantu bana bazze batuwa amawulire naye nga bw'omanyi nti abamu bakwekereza nnyo, babakwata ne ssente nga baziweesa, baali bakakubako miliyoni nga 48 nga ziri mu bupapula bw'omutwalo n'ak'enkumi 5. Okusingira ddala baziyisa mu butale buno obwewansi nga mu mobile money, abakozesa mobile money services obatera okuziyisa, naye tujja kukirwanyisa tulabe. Abakwate poliisi ekyabasirikidde olw'okunoonyereza kweriko naye nga bakwanikibwa eri eggwanga mu bwangu ddala. Mu kiseera kye kimu, poliisi erangiridde wiiki yaayo mwegenda okuyita okukwanaganya emirimu gyayo n'omuntu wa bulijjo. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.